Mu betwogeddeko nabo ye ssenkagale w'ekibiina ki Uganda Federal Alliance Charles James Kizito ono akolokose omukulembeze waakono nga bw'atakoze kimala okufuliza ekirwadde kino bw'atyo n'asaba omukulembeze okukendeeza ku mbalira y'ebyokwerinda ateeke essira ku kulwanyisa ekirwadde kino. Ne security tutunulira food security n'ebirala. Katukusaba kwata ssente ojje ku budget ya okugula ebyokulwanyisa ne tear gas obiteeke mu byobulamu. Amalwaliro gasobola okubeera ne oxygen cylinders ezimala n'ebirala ebyetaagisa okulwanyisa COVID. Ono agenze mu maaso n'okukuba ebituli mu nteekateeka y'omukulembeze ey'okusindika abaana awaka okubajja ku masomero nga bwe yali ey'ekibwatukira nga ye yaviirako n'abaana bangi okulumbwa ekirwadde. Ojjukira COVID first wave. Mu byalo tebasanga nnyo buzibu. Obulwadde tebwabalumba mu byalo. Naye olwaleero president kasita yata abaana bonna ne bajjula mu park. Buli muntu alwanira mmotoka kulinnya kudda mu kyalo ne babwesiga kati olwaleero n'ebyalo tebisobodde kusurvivinga. Ate ye Honorable Reverend Dr. Kefa Sempanji asomesezza abazadde ku kufaayo eri abaana baabwe mu kiseera kino eky'omuggalo anti ettooke bali wambati likyali tto olwo babafunire ebyokukola gamba ng'okulunda. Omwana obuyiika amagi ne obufune bukukuma ku 30 emisana abakukyakola kuleeta amazzi akula kukola kyokubwe abuliisa kugamba maindi ye ebe nga erina kyekola awaka ng'ogyeko ebyokusinga kulayira. Sempanji mu mbeera y'emu alaze obwennyamivu eri abasawo okugufuula omugano ng'ogw'enswa mu kaseera kano ak'akazigizigi okubinika abalwadde omusimbi okubawa obujjanjabi kyagambye nti si kya buntu. Nsabye ssente tawonye ati fame mugirenze ssente miliyoni 7 miliyoni 6 mu biseera bya COVID ng'abantu ne gwogenza okujjanjaba abatakola bamemba ba family abasinga obwenyi baali tebakola. Nze ndowooza nti abalina amalwaliro gano ga private bali baddiremu okusaasira. Wabula era Sempanji kino akitadde ku nkola ya gavumenti okuwa ekyanya akatale k'ebyobusuubuzi nga buli muntu asuubula era n'atunda nga bw'alabye wano ng'awadde gavumenti amagezi okusitukiramu okusobola okutaasa bannansi. Omuntu alamula kyayagala gwa alamula oba alamuza ogamba nti kaaga bana asobola basisobole. Naye amatooke gigava sente ntono balamula nga baagadde. Gavumenti erina control ku muwendo. Ate ye ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu kibuga Mukono Moses Musasizi ajjukiza Ssaabaminisita w'eggwanga Honorable Robina Nabbanja embeera y'abagoba ba bodaboda mwe bawangaalira era bw'atyo n'amusaba okuyisa obuyambi bwabwe mu bibiina bye bakulembera. Kyensaba minisita waffe ne bekikwatako bonna nti obanga ogenda okuyamba wa bodaboda yita mu association z'ababodaboda. Kampala mu tukoleta nti twemanyi buli division yemanyi tulina offices abavuzi baffe tubamanyi. Musasizi era awanjagidde abakuumaddembe obutamala gabatwala nga kyakuttale. Oli ku pikipiki ya gavumenti oli mu kyambalo kya gavumenti ogoba wa bodaboda kati singa bodaboda agwa ani bwe tunaanenya. David Tenywa, Arafat Musoke, HTV Select ey'enjawulo.